international when nemanga I can't afford ngenda mutwala muli aba 70 mama nakawero yangu yokundawo mwezi gumu nzizeewo mwezi gumu kumala mikono jange wali mwenye bofanana wali nyose ensepe chefumba lumonde laira kete mwangamba kutise baba baga mwezi Zambia zinyambabe sweet wala wadakutanenga mama mwanange ngolinga kazindaro kale omwana wanogulago ngachirala muko wadugalira dda ennyindo neva mu ndaalo nefuuka n'ennyindo yatabuka baby kale tandise okudda kyensembayo okumanya kunze okutabuka ennyindo kati awomanya nti oweddeyo era wenagambya nze nali ya black and white eno nga ya white eno ya black nga ni mulayini bwe nti paka eri kugulu emabega waddugavu nyo mu maaso weeru ate abaana abalenzi batera okuddugaza batyo nze abaana abalenzi banzirugaza ennyindo nebeera nene bwe kinefuna kati no njagala mwana mulenzi tandika okunsabira njagala balongo from your mouth to God's ears tuli bakkiriza tuli bamalayika babeera balinze tubatume. Hey, hello our dear family and our customers of Infostrust properties. Tubaniriza empiji tugudeho estate empya bagita Suna estate banange milioni 15 zokka nga ofuna 50 by 100. Ettaka lirungi ddala ndamulawe tuli mu background mulaba bulungi ddala naddala gwayinza okuba ng'oyagala obakola bintu byanjawulo. For example oyagala nga plots 2 awamu olubeere ng'osobola okulimirawo ettaka lifatayo bulungi ate teri kisinza kuba kirungi ddala kwe kubanga enkuba etonnye olabya ddala bulungi nti woogula waliwo amazzi walegamawo amazzi ntobazi ettaka lirabika bulungi nnyo ddala ate nga teri walala okuva ku main road ey'empigi nze kamwakoogera nsibuka eno nga ngenda okukola sono lwekyo mukwano gwange bwoba oli eno tujagala tate awantu wala sijja kusobola kutuukawo traffic jam tewali watali jam naye era nga oba osobola okuba nga weprogramminga bulungi okubanga otuuka mu kibuga Kampala that is bwoba nga olina okugenda mu kibuga naye nga jjukira nti bw'oba oleese milioni 15 cash ekyapa okifunirawo ne installment tuzikkiza tukuwa emyezi 6 ng'osasuddeko 50% milioni 15 50% kasoosasulako ebisigadde nga tukuwayo emyezi 6 ng'osasula mpola ate ng'osobola okuba ng'ofuna ekyapa kyo ng'oba nakyo mu ngalo so dduka buddusi ojje obe nga wefunira poloti wano empigi gye bayise Suna estate okuba mu Infostrust properties bwoba oyagala kumanya ebisingawo actually ne consultation tugikolera bwereere Semawata road Entinda wojja okuba ng'otusanga oba okuwe ku simu zaffe zino eziriwo already 07742223 oba 0779981937 ezo ne ku WhatsApp kweziri nga ofuna ettaka lyo kyekira kyoba oyagala mukwano gwange ebyaffe bibanyi bira genuine ate bw'ona olwayo ojja kusanga ploti nga ziweddeyo so jangu mukwano naddala gwe omukyala njagala gwe omukyala ove mu maziga ago okukabire mu manju w'ennyumba nga bakugobye mu nnyumba bakugobye ku ttaka osobola okufuna ploti eyiyo esobola okukolera ekintu ekirungi ddala bwekitono Infostrust properties nange Ruth Kalibala Bwanika kulwa CEO omukyala Tusubira Miriam Halera mbagaza olunaku olungi omwaka mugugweko mulimu style yakabi ng'olina ekyapa mu ngalo mukyala nawe osobola okuvimba ng'olinawo ekintu ekikyo ky'olaga mukwano. Good. Twins, two boys. Wait. Engeri gye kumenya ng'okola lumenye naye nze husband wange ndowooza kept me going tanzikiriza kundeka mu buliri zuka ngenda kutwalako wano ngenda kubookinga tiketi wano kati jjukira half of the month tubadde mu byambaga ngenda kutwalako honeymoon ngenda kukolera kino kale tukole embaga mangu eggwe embaga bweggwa weeti nga nkuta nga webakanga bw'oyagala kati he kept me going after the mbaga nga ogenda okula nga bookinze sho ati sigenda nzeka lwaki mba ngenda nzeka ddala nga ndi mufumbo nga kukakiriza olubuto lwagize nga ndaba sijjukira kusigala waka naku 2 omwaka guno nga tuwunzika otubulirewo olugendo lwe lubadde kubanga abakazi abasinga naddala bakola bw'afuna olubuto ebyokukola pe ng'abita bwetera okuyisizza bubi like okusesema egyo emyezi egisooka nasesema paka ndowooza ku myezi 4 nasesema naye nga nkola ng'osesemera ba clients nga ngenda ne kabaketi mmotoka sigwabeera mu ttaka buli naye bangi kyanga bwobanga ogenda mu field nze nkwetwalire because twafunamu awo ka bleeding awo nga lutandika naga nkwetwalire nkwevugire mpola ekitali ekyo sigala ku ofiisi oba oli ku ofiisi sisema awo mu kabaketi obeera awo era yanvuze strout okuzaalira akwagala bannange
ogiye okulala buli weekend. Yagamba PA wange bw'omulaba ng'ayingidde gate mubuuze kyayagala okulya tandikirawo kinoonya. Bw'aba ayagala KFC genda wanaagenda okugamba nti kati enjala ennumye nga kituuse w'omala okimwa mubuuze kyayagala okuddamu okulya kweganga abeera ku level naye nga ndya ng'ekisaanyi. Nga ndya sirina kye nagamba mbu kino sikyagala. Buli kimu nga nkirya. And the perfumes abakyala basinga ezisooka nazigaana n'enzigana zikweka zonna n'eza bba wange nanga perfume zaalaze wanga siziraako nze simanyi sagala nakumbuza ebintu ebyo ng'enkeera aleeta endala. Mama ye yamugamba abakazi bakweka perfume akitegeera kati ngagamba eno gyagala. Kati babitusi babrother bange balina perfume edda gye nali njagala nga sinafuna lubuto nagenda n'aginoonya ate kati awo nenjagala ne tubeera nga twekuba ffenna. Mwananga munya kyekyo ate mood swings. Kaakati oba nayagala nnyo bba wange mood swings nga bwe munyiigira nga alwala n'okulwala nze neddebe sibe no mwana tajja twawula kaakati koze yukira ye buli kimu akyala mu kusaba. Yalwawo okikkiriza nti no mood swings zijja na lubuto nga ye abalowooza alina kyakoze. I don't want to talk about that. You're going to talk about it. Why? We are married. Especially after the wedding. That is the devil. I'm going to pray. I am going to fight. Ate saagala mulanga enjala emuluma. Kati bw'ajjamu ebya fasting nga tubireke. Tubireka. Kati ng'ekyo kisinga okujjako. Ekisinga ng'okunzijjako kunzuukusa ku makya. Njagala kwebaka. Ku makya waba awoomereza. Nga njagala kwebaka. Era nga ntandikirawo nze seebasa ekiro olubuto lwasiza lunnuma eno ngaga bw'ala anemeddeko nnyo ng'agamba kale kankubire Bosco akutwale nze kansooke Bosco driver wa kankubire Bosco akutwale nze kaŋŋende naye nga while nga getting ready ng'abeera akugira kati gwe mmanyi njagala nnyo bino biflowers olwayo bimuli awo nalabye awo so nadde ngaayo tugenda ku makya ate birungi nabiramuzza naye ne ngamba gwamanyi ebbeeyi eyo mpola mpola tonkoledde smoothie lwani nkoleddeyo ka smoothie kali ke wankoledde jjo ngenda okulaba kubanga njagala nnyo ali appetite eri very bad ate bw'atuuka ku ofiisi yeetawula nnyo nnyo n'akomawo nga wani nkoledde ka smoothie at least wani nkoleddeyo ka breakfast ngenda okulaba nga nvudde ngulire kakati kovuddeyo bakitugira kale jangu nkwateyo ka video wano kati ogenda okulaba kati ate omaze okufuluma lwaki toyambalira ddala nitugenda nze no nja kulinda tewali buzibu nga ngenda okulaba nga nninze simanyi twatandise layira ngenda okulaba nga tugenze just that is how we kept moving. And office twakowayo nga waliwo like bye toyagala mu office abantu bla bla ne office I thank my staff were there also very supportive. Nasobola okujja nga kino ekimeeza sikyagala wano ye bannaye kino ekimeeza nga mpula sikyagala ngenda okusanga enkya nga bankyusiriza ofiisi okyusiza ku bifaananyi baali bakutegedde baali bantegeera nga bantegeera PA wange osanga agikyusiza naye oba tonayomba nnyo yoyombesa ebintu era kati babinyumiza kati bannaye ekimeeza kyakutabukira ekyo nga sikimanyi sikyagala bino byaki bigwa bino bikwatako ebifaananyi ne bugwa mu bujjeewo wano entebe eno sigyagala kati waliwo entebe yantama mugijeewo nga naye waliwo empanvu gyenjagala eri ey'abaklanti abangi nze nga njagala neebake naye eno yenyumirawo nenyiigira nagenda okusanga nga ba expandinze office ne bakiteekayo empanvu kati nga ntuuka ne neebaka bafunanga mu clients boolanga oyo akulabikidde bubi nga tomwagala no gamba bonna saabaagala bonna abaclients saabaagala era ndowooza nalabako abantu batono nnyo okufuluma mu ofiisi naye nga mbeerawo nsayininge transfer naye client okuja siriiwo natandika okulangirira live bane ngenda mu live ba client obagambe ngenda mu live nga ndi wa lubuto lwa myezi 4 nze nako olubuto ku myezi 4 akulya lunene
nampulira lune anti mmwe mundabako lumu wano lwe mbadde motivated nnyo ne nfunye estate empya nze nga ngula ettaka ne ŋŋaana oddigulawo ngamba eri kirabika ndyagala nange ndyagala dikozesa kati Nakasajja estate eyo nagigula ne mbeera ate nga in love with it naye nga bba nga ayinako acres ze kati nga mwe wange oyagala nnyo tunda ezizo nze zange nzaagala naye twali eyo honeymoon e Maldives nagamba naye kaakati eno nno Nakasajja singa tugimaketi nze yanditambudde yanditambudde kubanga kati olaba oludde nga toli muki mu woofiisi wandizeeyo n'obawo ekintu ekirungi ettaka eryo lirungi kale salako ekitundu otundeko ekitundu naye nga kandirowooze kunaba ndikirowooza kale nezange zitunde kale tewali buzibu n'eryange litunde neŋamba n'eryo nindunde kubanga ye agula ettaka talitunda neŋa okay tutandikira ku liryo tewali buzibu olwaddayo ne marketing abakalanti batandika okujja naga mukwano tukwata ttaka eryo ettaka ly'abaana ne tutunda eryaffe ne liggwawo. So olubuto najja niyo eno y'okubeera olubuto obadde ogenda mu office obanga oli on and off? Nga ndi off and on like that. Nenga just weaknesses badde yakwebaka naye nga byonna bibadde birungi. Kwebaka kati nafunamu kale n'obulwadde hemorrhage zansumbwamu at the end of the third trimester zansumbwa nnyo n'embeera ne bedridden hemorrhage kati but otherwise okusesema kwakoma ku myezi ena awasigadde webadde nga fatigue so basically olubuto terukumenye terumenye because mbadde mu love throughout. Kyotegeeza nti abaami abata supporting abakyala be bamenyese embuto understand that omuntu ali lubuto omubeererewo bambi it feels good okuzaalira omuntu akwagala abaana kids are adorable ozaala omwana n'owerabira pain yonna naye imagine okuzaala omwana already oli mu pain ate you have to love this child kakati it is easier to love a child nga taata abaddewo abadde supportive abadde nze banga abadde so supportive financially engeri bw'otaba mu office ne sente tezijja bulungi bw'obanga nga nsobola okumala oba wiiki emusikoze nga sente tezize bulungi ate ne wabaawo ettaka erijja nga tulina oddigula naye naakuteerawo sente ate nga olaba wholeheartedly n'okusigala nga osinga olowooza singa yali taliiwo for you business yaligaddewo yandigaddewo kubanga mbadde nja kwebaka throughout. I wanted to sleep all the time. Every time was sleeping time for me. I want to sleep. Naye nga yansindiikiriza ate romantically nicely sikugamba bubi kati na creating olunaku naga kale olwokusatu yangu atusibe ffenna ku office yange kati ng'olwokusatu ngagamba naye mimi naawe tonnangirako hani ate nga nze nkubeererawo olwokusatu jangu obeere ku office era olwokusatu luba lwa husband kati nga olwokusatu at least abamanyi nnina okuyimuka mu buliri naga naye ate kinaaba kitya ekyokujjanga ku office yange n'okuba akalango naye nga tewali video 3 za Infostrust kola video 3 za Infostrust JBM then family like tumixinge kati netweyanga tukivuga bwetu. Kiki wayigamu mu mbeera eyo? Nayigamu nti be nice to your partner even before getting pregnant. Kubanga ndowooza singa I wasn't this good person naye nange sometimes I be supportive. Omwami wange yanjigiriza okubeera supportive kubanga ye akusupportinga n'akuleka wali mu hard time n'atakusaba support yo. But also weekubirizo supporting. Manye nti no, there is this time you need support. Almost your oxygen depends on it. If this person doesn't support you, then ajja kuba naye reflecting up time. Abaami, it is very easy okwagala omuntu omu n'omwagala in all types. N'omwagala ebituufu. N'omwagala nze nali 9 months pregnant. My husband nantwala ku show. A musical show? Music show. Wow. Ekivulu. 9 months. 9 months. Wenango zimbe buli wamu. Nzimbe buli wamu. Naye nga ogamba alina ka side chick.
nga bwampa vibe bwe tuyimba yali yakusinze ya Pastor Twina naye nga who would want to be with a pregnant in front of pregnant yes nga he's not even ashamed to be with me myself I'm ashamed to be out wali wabulaka mkwa nali bulala nze ntunula na video ezo nga musajja ono mugumu nange sandi eyagadde I am telling you naye ngolaba nga ne side cheek alinga ali ku side cheek nga wankwata bwati bwampuba emikono nga ye ne video ne kamera ziri awo zitukwata he's not even ashamed at all meanwhile he's like a cute handsome guy Mbasira yasiwunyiriza he would want to be seen with a chick, a nice brown chick, and the mini nenga ni mukugandula gwange webutu gwa black maternity no wa black mu black ngate ate ndi awo ndi front no musajja wange kagamba nenda banga I'm so loved nebaza Katonda nebaza n'omwami wange and delivery nkuzaala wonna kati delivery ebisa byali nafuna false labor from 8 months nga binjira nnyo naye nga nfuna false labor nga ziringa real labor nengenda mu ddwaliro nga nze nazuze enfa asa ne banga atonnaba sokolindeko sokebere sound eyo olabe balete juice so wasooka n'ofuna false labor yes for almost a month nga mbeera ngendayo ne bangamba you're not ready Dr. Kaduna ngamba I don't want netuko ekitane bagamba just induce me the baby should come out because it's from pain naye nga ngamba nze nga pain sigiraba wano kubanga ebisalo bwotuuka nandibirabye nangamba naye tofaayo tulinde 9 months 36 weeks those are 9 months naye omwezi gwategunnakulu nemera ku Dr. Kaduna nze banzaazise nze olukoye tama baby lutama nangamba alindako kati ku 38 weeks nasula bubi neze nga kimanyi these are the things that have been happening nengenda ne bangamba naba naye gudde toddayo kyokka omwami yali yawamba suitcase ng'atambula nayo nga ngamba ojja kunzaalako omwana gasimanyi kakati nze nga mbeera wano erunima n'empaakinga nengenda kuba nenkubira driver kubanga ezo essaawa nali ngonze nga sikyagenda nnyo ku ofiisi kati nangamba otuuse ekirungi nali ngenze ne mwami Jebbi nangamba kati ngenda kuzaala ssaawa nga 6 ojja kuba ozadde ezituuka ssaawa 6 nanga ng'ebisa bikendedde nanga katukuteekeko ekipa y'ebisa ne banteekako naye nga omwana ajja naye nga nageze musikani ne bankebera omwana ali redde yebase bulungi ajja anytime ebisa ne bisirika oba kalimu kumakinga bibyapa oba ebisa ne bisirika ne buziba ne buca dokita najja natulako naga ate nze naga nze ngenda kasindika nze ni weblania nkazi weblania nge omukyala weblania ate wabadde ki nkakana tewakasindika naye nga bitosi ndi mu cupa ezi nya you know that pain yes ng'omwami wange abikooye kati ne baŋŋamba tugende tukebereko dokita olwankubira n'agamba tugende bakulongoose emiyita omwana abagenda okuddamu mukebera nga yeezinze nnyo ekibera bwe batyo ne bannongoosa it was traumatizing for me for my husband yali takirabangako naye gwali gusoso kulongoosa twamanyira ngali very scared nange nga ndi scared bana theatre etiisa nga otandika butandisa okulongoosa nalaba abasawo batidde well that is how they behave nga they are praying nenga nayo bakizibu basooka kusaba kubanga mukama abawe mwoyo w'amagezi netubagenda okukolako era kubanga abakyala bangi abayirafiira natatumekinga okitegeera so balina okusaba while I was there meanwhile nga bamaze okugyayo omwana I was now worried about my husband yali atidde nnyo ate all the time yali awo ku theatre wabweru ng'alinze musajja wattu ate kyewuunyisa omusajja bamuleetera omwana aba tamwagala aba ayagala mukyala we naye abaana bonna ejeta abeera alinze aba alinze n'agamba olumuwa akaana ng'akawaayo addawo era yaddawo n'alinda Katonda n'atuyamba ne tuvaayo very well. Experience yekiso n'okusindika. I would push all the time. Atanze njagala kiso. Okyagaza. Bana omwana aluma. Nakutambuza ati.
nakugolweke notulanga atachati nowulyange emotoka ebuddemu amafuta because after pushing all the pain naye olanze bwe nakikomparinga obulumi bw'omwana bwonna ndowooza bulumi nnyo naye ekyawula nti you either pay in earlier or you pay after ekiso you pay the pain after bannange nja kusigalayo bannange owokusindika okusasa osooka omwana abeera stress ndowooza mu kusindika wano the risks are on the child while pushing the risks are on you while mama newa pushing risks zikubeera kuizo kwabika n'abaana ezo kusamba omutima byonna bibeera bya Katonda bisawo naye bwenzira mu bulumi kwanza bombi kati mbazadde omusindike n'omusale wala osindiseeko kati omusindike omwana akuluma mukwano n'obulanga obugere bwonna bwegattuludde n'obulanga obugere obubanye nti olina obugere butaano nawe n'obutaano n'obulanga enviiri zikuyimidde ku mutwe bwe ziti thank you dear thank you so much kati kano kalimu mu kinaki kalimu beetroot kalimu obutunda carrots n'emiyembe ze naavangawo wano leeta buli lunaku kano kabaawo kano kadeire omwana akuluma n'obulanga enviiri ku mutwe osobola zibala n'ojagala n'akwogeza ebigambo byano bimalayo maama nga nyina okuddamu okuyiga okukolola okuyiga okweyasimula ne kati nkyeyasimula n'empulira peni omwana akwogeza oludikya omwana akwogeza ebyama byonna n'akuluma akwogeza ebyama byonna n'oluma abantu n'ovuma buli kikuyita n'omanyula enviiri naye okumala okusanga olinga omulalu naye wano omusindike omusale osooka ne mu saluni bebi nokaneka makeup nokola enjala nosibanga viiri notekanakogera okuyingiramu nga bakumaze obuzibu ka buli wano ku lukindo ate olukindo kankoze trick y'olukindo nti waba akakuja mu theatre toyimukanga okutamya bwoti kasita okutama bwoti oba olumaze odduwe okyaganya ekyejo oluva bwoti ku kitanda yimirira upright kasobola okufuna akano kata todda mabega zonna kwenyamba ntambulanga atazaalanga nako n'atalina lukindo nze ne kati nkyagira gwe mutigi era mutigi kati olaba mbadde nkikola sina kyembadde kati kimu bibiri bane ndi wa lukindo nange nkeyange nga saagala kukola naye ng'omwana wa myaka 8 abana ndi wa lukindo sawa nga ali Canada Daphne yalinga bamulongoosa naye nga kimu bibiri bane ndi wa lukindo yozebwe bane ndi wa lukindo nenga naye namwe mnatamya olukindo naye kati nange nalufunye otandise nalufunye olukindo lwange ndulina kitwaire ebbanga ki like okuddamu okuwulira nga oli nomo up to now I don't feel normal owulira kyebba okyaliwulira mpulira si bwana yeewuka buto butawo wansi bakyali like munda wabisi ddala naye nze I'm impressed ku butto lye walina n'omuntu gwendaba kati mukama w'amaanyi okoze kyamaanyi mukama yeebale andabirira jasina ndabirira buli kimu ekyetaagisa abadde akikola nze nali simanyi nti ate abakazi be bazaala be badde ewaka basangayo surprise welcome waliwo kirabyeko kiyiye mama ateeze mama wonyinza okumasikira wanga nakirayo wano gwe pate bakola dda pate nene bakola pate nene n'abayimbi ne baleeta ne surprise babakuwa gift yes munnange ngasanga wano abayimbi Batwina is my favorite musician in my gospel nga bali wano mama wange tasituka nkyala Ruth okumusitula omujja wali ewakaawo naye bajja bbi yamufuna atya namusanga wano naye gwe obulumi bwayitamu obwo kumanye Peterson ecupa ennyozi manyi ecupa nnya omanye obulumi obuwalimu they had to celebrate you my dear naye natuuka ate ovanga nze bange bw'obeera mu pain ennyo like the early pregnancy nga nsesema nnyo yalwala ne bamuteekako n'amacupa wali so much connected naye babyogera nti omusabire mu omusajja aliya n'alwala n'asesema nga buli kyenkola akikola kati wala was in labor nga bw'abaawo nguma nga saagala mulaga pain eyo aleme kufuna pain kubanga he can't stand the pain on me he can't so twabeeranga tuseka n'okuseka nekinsimbamu katene naye nensigala nga nseka naye nga byali binnuma byakusimbaawo ng'ettaka lyaffe olimaze olitunda ery'empigi nalitundanga eno wiiki ebisa ne binsimba wiiki eddako ate nga nali sijja giggulawo era nali ŋŋaanyi kakati
omwami n'agenda n'afuna grade ne basave abange ne balisenda byonna ebyo byolaba n'ebipande bansurprisinga bisurprising on my birthday. Wow. Nangamba at least kankoleyo ekintu kimu nga tonnagenda kuzaala ku birthday ngulewo. Kikwagaza ennyo ettaka maama. Ate oba nali ngambye njagala nnyo eggulu naye bwe tuba nga lutuuka eyo mu ggulu tukola business nze bampeeyo ettaka. Nze bampeeyo ettaka mukyala Kalibbala kubanga kati nkole business ki? Nze golaba nkoze business ki ekisooka. Nga nti nali ntunzeeko ennyaanya, nga nti nali nimyeko emmwanyi, byonna mbikoze. Nali nkozeeko saaluuni, nali nkozeeko mu woofiisi. Saaluuni eba etya? Buzibu ki obusinga okuba mu saaluuni, the challenges? Bakozi. Nze kyasinga okunchallenging abakozi. Omukozi ajja nga amanyi kyakola, bakilanti olutandika omwagala n'agenda ku saaluuni eddako. Naye nga yo wagenda ogikola ng'ogirinamu omukwano wali obitegeera? Naye nga njagala ssente. Bakwawulira nti mu saaluuni mulimu ssente. Naye ate ne ssente nze nali nnya nzija ssente mu saaluuni ne ngula ka ploti. Saaluuni ebizigo ne biggwamu. Nga lava eri mu ttaka. Nga njagala mbeere ne ka ploti. About kukola ky'owulira ky'oyagala. Yes. Era bwe njogera ku ttaka sisobola butayogera ku menta wange bamuyita Paul Lwana Wetaasi. Yanjagaza nnyo ettaka. Nga ne bwe mba sirina ssente angamba jangu ogule. Ogenda kuddamu okatunde. Ogenda kuddamu kateekemu. Bw'oba olina emiliyoni 2 kagule. Kateekemu. Yanjagaza nnyo ettaka. Naye era yatambulanga nnyo ebiseera bya COVID. Nali nkola Ministry of Health. Nga nyina ne shuttles navugako n'abaana because mwana wange kati abaana bwe bagenda mu COVID nga sirina business ndala ati ngo Paul ntambula nnyo naye nga okuvuga abaana okwo buzibu ki obusinga okubeeramu kubanga abantu bano tubalaba nga bavuga naye tumanyi buzibu bafuna mu baana abo. Kisooka omuntu avuga abaana talwala talwaza tafiirwa tacakala Monday to Friday. Osobola omuntu avudde makati wa wiiki ogenda Masaka? Nedda. Abanga naye mwana asoma. Abanga mwana. Ozuukuka n'abaana weebaka n'abaana. Bikooya. Naye nze byankoleranga ssente. Era najjanga mu ssente n'engula obutaka. So, bizinesi zonna ndowooza oba ogyagala. Naye ate nze lwakuba ebiseera ebyo nali njagala nnyo abaana. Ne kati njagala nnyo abaana. I think you have seen my home, school of children. Kyekyambeeze nnyo mu shato. Kaakati ettaka n'enjiga ettaka ekyanjagaza ettaka nti ettaka temuli loosi at all. As in? Tewali kukola loosi mu ttaka. Otandike mu profit. Tewali ngeri gy'okolamu loosi okuggyako nga bakufeze. Naye bw'ogula ettaka eriri genuine beera sure nti enkya we bukeera obeera mu magoba agali almost times 2. Abantu abatunda ettaka ng'oggyeko fe aba real estate aba n'ekizibu. Atunda ttaka. Atunda kizibu bambi. Naye ne bw'aba atunza kizibu atya tasobola kutunda ziri less than yagula. Kati nze buli lwe mmala okugula ettaka ku muntu mpulira I feel sorry for them. For the person. Because I have cheated you. Yeah. I feel I have cheated you. Nkugula millions 10 n'ensala nga ngenda kujjamu 2. Nga ate nga I have sold the cheapest. You know? Tewali ngeri ki yonna nalabira ddala nga okay, this is the only business you can do and yet you loved it. Yet I loved it. Nze sirina estate gye ntunda nga sirinaako ttaka. Tulina mukwano gwayo. Ngwa mu ttaka okuva lwe nditambula. Nengwa nalyo mu laavu nga wano bannaaye wano omuntu n'azimba bannaaye aba n'entandika okulyagala nga sinatandika ddi kuguza. Wow. N'entandika okwema imagininga nga nyinawe wali ka ploti nga mwenna muzimbye layini z'amayumba gammwe nga nange awo nyinawo ettaka n'enzija ne mbazimba ennyumba esinga eyezamu obulungi. Naye temanyi nawe oba oguze baba balina security eyo. Tunziza naye mwali. Tojja kuba okavuyo konna. Tewali. Tofunanga okusoomozebwa kwa bintu ebyo nti baguze ettaka baguziza kicupuli ate nga abantu bazonna baguza abalala. Kati obuzibu bwe nafunako waliwo omukyala waliwo omwami eyanguza ettaka Manerenda. Nga mutabanyi nga yamuguziza ettaka mutabanyi w'omukyala n'omwami bakadde nga yeewola ssente wa Manerenda. Abamanerenda bwe baba beewola ssente bagamba aguzizza.
kati omwana ono n'atwala ssente naye ne zimufiirako e Sudan. Jjukira ettaka ly'abakadde be bamukkiriza yeewolereko ssente. Kaakati nga bwe nsenda ettaka lino bano abakadde babiri bambajjako. Naye nakitegeera nga sinnasasula ttaka. Naye omukadde n'ampita n'anegayira n'aŋŋamba atulisi gwe ligule. Mu bantu bonna gwe ligule nnyabo. Kubanga era ne bw'otaligula manerenda ajja dditunda. Ajja dditunda omulala simanyi. Naye gwe munnange ondabikidde okubanga ate gw'oli wasa. Ne bw'onandekerawo kayumba kange kokka. Gwe ligule. Ne ndigula ne ntunuulira obujanjaalo bw'omukazi bbaawo ali bedridden, omukazi mukadde, ettaka ne ndireka. Liri eyo wa. Ng'omaze oddigula? Yali eka ng'emu kitundu lwakuba teryali ddene nnyo. Ne ndimulekera omukyala. Ensente n'ozirekayo? Ayi Mukama akikubalire. Amiina. Kaakati lyeyo challenge kati ne ntandika okwewalanga nnyo okugula ku babanerena n'okubeera attached ku ttaka ku muntu. Nze nabeera attached kw'ono omukadde. Najjanga okulambula akutuuzaawo n'agamba ogenda gula nga tannaŋŋamba bizibu bye. Baaba. Kati nno nanyumiza story y'omwana we nga tannambulya nti omwana we yali mu kutunda ettaka. Omwana wange olina engeri gy'osobola omuyamba. Munaye yagenda e Sudan agula emmotoka yali agireeta n'agwa mu babbi biki nga walaba kati ogenda kukola otya? Obulumi bw'omwana bunnuma, omwana ali mu kkomera asobola n'okufa biki kati nembeera nga nnumirwako omukyalo ono olw'omwana we ne sitamanya nti ate ateekateeka nti bw'ate ettaka lye ŋŋenda okugula. Kyali kikemo ky'amaanyi. Sente of course oba ofiirirwa sente nnyingi ate nga ebiseera ebyo ka bizinesi kaali katambula butambuzi ne nsaba Katonda ampe ekisa. Osanga Mukama ekyo ekisa kye yakuwa nakugoddomolako omwami afaayo. Amiina. 2023 tutunuliddemu embaga yo n'omwana. Biki ebirala by'otunuulidde 2023 byalese mu bulamu bwo ebirungi? Andeetedde ba clients bangi nnyo. This is the year we've settled so many people. We've settled 700 people. Wow. 700 people. Nkyala Kalibala waliwo abantu abatunda obutwa bw'emmese, ennyaanya nga buli muntu agyetaaga mu nnyumba ye naye nga tatunze taguziza bantu 700 omwaka mulamba. Naye nze ntunda ekintu omuntu kyalina okulowoozaako ennyo n'alaba oba akyetaaga oba takyetaaga. Waliwo abatakisobola, ye majority esinga. Those that can't afford, ye majority esinga mu Uganda. Naye nze nga setolinza abantu bwe batyo bangi. Amaanyi go gali ludda wange otunda? Amaanyi gange gali mu Katonda agasingira ddala agadda ku bwesigwa. Nti nze ne dipostingako $50,000 nenfuna enkya ampa obukadde 10 agitwale sigitunda. Bw'oba nga wagitipostinzeeko awo wakyali amaanyi gange era wensaba Katonda anywereze. Amaanyi gange amalala gali mu mmwe ba influencers bange nti Mukama yampa ba influencer abantu be beesiga. Tosobola kusanga mukyala Kalibala ng'alina kasasiro yenna gwali involved. Mukama anyambira awo. Olaba ffe twali tukuwa oba bwe tubadde tuwa abantu tufuna omukisa ogw'interactingako nabo. Olaba love gye balina for their client. Naye muli baddala. Baali banfezeeko. Nze lwa mukyala Kalibala, nze lwa Phoebe. Ne tubeebaza nti mubadde balungi mu maaso g'abantu. Naffe ne tugamba tetwagala kwonoona linnya lyammwe. We don't want to spoil your name. Twebaza Katonda. So far, so good. So kati muteeka ettuufu mulifunayo tya okwawukana ku bali abalala? Tukola research kubanga eno real estate business mulimu bangi abagala okutomeza. Kubanga imagine nga bakutomeza ettaka lya millions 5 n'olitunda millions billioni naye enkeera ne bagamba nti ettaka lyali lyonna libbe. Ng'ose tolinza abantu. Abamu batandise n'okuzimba. Olina obbajjako n'obasasula ate. Olina obbajjako n'obasasula. So we thank God and we pray that we never get there. Twagala okukola research bwe kiba kyapa kibeerewo. Tugende mu land
tumanye nti ekyapa mu kweri ettaka kuliko ekyapa eki tulifuna nga lya ddiiru nga ssente ennungi naye nga lirina ebyapa ebi bina ng'ow'amaanyi yajja okusinga naye bw'obeera omanyi Uganda the one with money can win naye bano abantu bogenda okusetolinga ba inheriting ebizibu ebyandibadde ebibyo kubanga gwosobola okutunda enkya naye bano aba inheriting ebizibu ebyo you won't get blessings. Lwaki tonoonya ssente nga banno lwaki otunda ku slayisi nze gwe miliyoni satu kitundu miliyoni 4 kitundu kwotandika si kyekyo lwaki ettaka libera ssente ezo si ettaka nakugamba ettaka liri profitable only that we get greedy with it naye nze ni mwana muto nga bwondaba sirina nnyo ate nina omusajja andabirira ennyo sirina na kamiro ka ssente ndaba nga God has blessed me early enough I can take my time get little accumulate it then nkulaakulana mpola eba 5/5 naye nkukakasa nti bwentunda 3.5 waliwo abatunda 2.5 bazitunda 5 miliyoni 5 yes dijirako kinebiri nakayuma ngate abantu bagula so omwaka ogujja plan cheri work Infostrust properties olyose nobuuza ekibuuzo ekyo kakati abantu bangi tebamanyi ku bya ttaka next year tuplaningayo ka package nti bwe tuggulawo ettaka tugeze nakifuma tubayita ne tuyita n'abantu ne bajja ne tusomera awo omuntu n'agenda okugula ng'ali informed wano bwe tuba tetuliiyo like nga siriyo ne ntuma driver abayagala kutwala kuduse atwale omulala agenda eri so njagala abantu mbawe chance nga bwe tuggulawo estate tuteekawo even free transport netujja nesooka ne tugenda kweno estate ne tubabuulira how we got it ne tulaba chairman then kale bw'oba osazeewo okugula okomawo you're more informed yes nga this time you even meet my influencers nga bwe tubadde tugulawo ne tubayita kati imagine nga ne ba client weebali ne bainteractingako naawe n'akulabako ajja kuddamu amaanyi agagula nga alabika ddala wali alabye efuna beni wali kati ekirala kye twalowoozezzaako ku bantu abali ku kyeyo ye farm estates nga tujja kugulayo ettaka nga then maybe 100 acres tusalesale 2-3 nga yo ya farm nze njagala kulunda bisolo bw'ogula eka 2 n'otandikira awo naye nga ziri well planned ebyakawa ebiri biki mulimu amakubo obulungi and everything planning okugula farm estates side ze Kayunga ne Masaka. Omwaka ogwagaliza ba clients baffe ba Infotrust properties ne namba zaffe namba ziteekako nekyayagala kirala kyonna kye tayogeddeeko ba client baffe we can only say thank you so much mutuwagidde overwhelmingly mutuwagidde ne mutulowoozesa nti ffe abatunda ettaka feka mu Uganda naye nga bangi abatunda so tusobola beebaza ne tubasuubiza we can only do better bwe tutakoze bulungi mutusaasire tugenda ku improvinga naye nga tetubadde tetunafuna complaints zonna sofa okujjako aba complaining nti batutwala speed ne tutala bakyayamaani biki tugenda kwongeramuko ku mmotoka omuntu akuwa time driver akuwa time tugenda ku improvinga tutakoze bulungi tugenda kwongera okunoonya ettaka bwe tuligula tumalira ddala ebbanga ddene nga tetunayiteeka katale that is we are doing more research tulaba ajja n'agamba nti eryo lyange nyabula tusenda kyovola tusenda ettaka nti omuntu bw'otandika okuteekawo grader yenna nannyini ettaka ne bw'aba ku kyeyo bamugamba nti ettaka lyo ni wali mudusenda so tubawo ettaka nga really to prove nze nti no you're going to be safe we are only going to improve and do better next year. Thank you so much. Mukyala munnange otoguza ttaka tolina kyogamba 2024 kubanga Infotrust properties esinga kutono lya mukyala ewulira ebizibu byo osasulayo nga bwakugambye ne gya mitwalo 5 ne bakuumira ettaka lyo so next year tubeere active tubeere abakyala ba landladies na tufuna ettaka. Bye.